الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ألف لام ميم. سورة العنكبوت. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ku ntandikwa y'essuula eno ng'atandisa al-hurufu al-muqatta'a ennyukuta ensirifu nga bwe twajja tuziraba agamba bismillahi rrahmani rrahim alif lam mim. twagamba ennyukuta ezo ensirifu Allahu a'lam bimurade, Allah yamanye ekiruubirirwa ki mu kusirisa ennyukuta ezo ze yaleeta ku ntandikwa z'essuula mu Qur'an. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس وأبانtu balowooza أن يتركوا nti bajja kulekebwa nga tebaliiko mateeka gabafuga أن يقولوا basinziiraawo bagambe amanna nti ffe tuli bakkiriza wahum la yuftanuun nga tebamaze kubeera nti bafuna ekigezo ekiva eri Allah subhanahu wa ta'ala ekisengejja abakkiriza mu batali bakkiriza. Tekijja kusoboka Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza imaani z'abantu ze beeyita obweyisi nti tuli bakkiriza nga tamaze kubagezesa kulaba be baliwo abakkiriza abannamaddala be baliwo abagamba nti bakkiriza nga mu butuufu bannanfuusi. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتنا مزما twagezesa ebigezo byaffe alladhina min qablihim ababa basooka w'olubereberye ne tutegeera baani be baliwa abakkiriza be baliwa mu bannanfuusi. eyo yali nkola yaffe okuva edda okujja nga tuwa ebigezo ebisunsula abannanfuusi mu bakkiriza abannamaddala. falayalamanna Allahu alladhina sadaku, Allah ateekwa okuleeta ebigezo asobole okutegeerera ddala abo abakkiriza aboogera amazima nti bakkiriza. walayalamanna alkadhibin, atajja kuleeta ekigezo era asobola okubeera ng'ategeera be baliwo abo abeeyita abakkiriza naye nga balimba. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات nandi kibalowooza abantu abo abeeyunira okukola ebibi ayasbiquuna nti bayinza okutusumattuka ne batulemesa okubeera nti tubakwatako. saa kibi nnyo ma yahkumuun, ekyo kye balamula bwebanga eyo yennamula yaabwe nti ne bwe banaakola ebibi tetujja kusobola kubeera nti tubakwatako oba bajja kusobola okubeera nga batusumattuka bwebanga yendowooza yaabwe. era bwe kubanga kwe kulamula kwabwe, okulamula kwabwe okwo mu butuufu si kutuufu, tebayinza kutusumattuka era tujja kubakwatako tubeere nga tubasasula okusinziira ku nneeyisa yaabwe. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله, omuntu yenna ayina essuubi nti obudde bwonna ajja kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, فإن أجل الله لآت, akimanye nti obudde bw'okusisinkana Allah kwagala butayagala bulina okubaawo era bujja kujja tebulimu kubuusabuusa. wa huwa as-sami'u al-alim, Allah yawulira ennyo ate amanye nnyo ensonga zaffe zonna. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
waman jahada omuntu yenna alikola kaweefube ku ddiini ya Allah fa innama yujahidu linafsihi mazima kaweefube oyo agenda gasa mwoyo gwe. Inna Allah mazima Allah la ghaniyun anil alamin mugagga nnyo talina kye yeeguya eri bitonde bye. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين نابو آمنوا وبكرزا وعملوا الصالحات نباكل ملم ومرونجي لنكفرن عنهم سيئاتهم تجند كبيرا تبسانغولا كبيبي بيابي بيتدي ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون tugenda kubasasula ebintu ebisinga obulungi okusinga ebirungi bye baatukolera. Tugenda kubasasula ebirungi ebirisinga obulungi ku ebyo bye baalinga batukolera. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان twakuutira dda omuntu ono ekitonde muntu twakikuutira ne tukiragira ekiragiro ekigamba biwalidayihi ekikwatagana ne bakadde be husnan okubeera nti abayisa bulungi. Kyamala dde okubeera nga kikakasibwa mu kitabo kyaffe Qur'an. Ne tulaamira omuntu oyo nti ateekwa okuyisa obulungi bakadde be mu buli ngeri zonna kubanga be baali ensonga y'okubeerawo kwe. Allah subhanahu wa ta'ala mwe yayisiza okubeerawo kwe kuno ku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala n'atukuutira ng'era atulaamira tubeere nga tuyisa bulungi bakadde baffe mu ngeri zonna. Olw'ensonga wa in jahadaka singa bakadde baabo bagezaako okukolako kaweefube litushirika bima laysa laka bihi ilmu obeere ng'ongattako ebyo by'otalinaako kumanya nsibuko yaabyo ne bakugamba nti nabyo bikolagana ne Katonda ne baagala okubeera nga babikuyingizaamu ebintu bya shiriki nga naye ddala mu butuufu tomanyi butya nti envudde waabyo byajja bityo okubeera nti bikolagana ne Allah. Fala tuti'uhuma togezaako okubagondera. Ilayya marji'ukum gyendi gye mujja okudda ye wali obuddo bwammwe mwenna abaana n'abazadde mujja kudda eno gyendi. Fa unabbi'ukum mbeere nga mbabuulira akawonvu n'akagga bima kuntum ta'maluun kusinziira nga bwe mwajja mukola kuno ku nsi n'enneeyisa yammwe nga bwe mweyisizza mu bulamu bw'ensi eno. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا نابا بكرزا وعملوا الصالحات كبكرزا وابن بونغرا كوكول من ميمرونجي لندخلنهم في الصالحين tugenda kubayingiza wali abaddu baffe abakozi b'emirimu emirungi ababa kulembera tugenda kubagatta nabo tubateeke wamu mu jjana yaffe n'abo ababasookawo mu kukola emirimu emirungi Allah gye yasiima. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس أتم بانت ملمون من يقول omuntu gw'owulira ng'ayogera ne boogera ebigamba nti amanna billahi ffe tuli abantu abakkiriza Allah mu butuufu bw'okumukkiriza. faidha udhiya fillahi naye singa afuna ebinyiizo ng'abifunye ku lwa Allah ja'ala fitnata nnaasi ka'adhabillah atuuka ekiseera n'abeera ng'ebinyiizo byafunye okuva eri abantu abiyitira ddala nti bifaanana n'ekigezo Allah subhanahu wa ta'ala kye yali muwadde. Awulira nti ekibonerezo ekimutuusiddwako okuva eri abantu kifaananira ddala ekibonerezo ekimuweereddwa Allah subhanahu wa ta'ala
ne kimuleetera okubeera nga yeekanya obusiraamu, ne kimuleetera okubeera nga ava mu kuweereza obusiraamu sinakindi n'okubuviiramu ddala aleka okubeera ng'anyiigirwa abantu. wala in jaa nasrun min rabbika, naye singa abadde afunye okuwagirwa n'obuwanguzi obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, singa wabaddewo okufuna obuwanguzi eri abakkiriza nga ddala mu butuufu abakkiriza bagenze mu lutalo ky'okulabirako ne babeera nga balwanye ne bafuna obuwanguzi n'eminyago, la yakulunna, be bajja okwogera nga bagamba inna kunna ma'akum, mazima bulijjo tubeera nammwe mu ndowooza zammwe, mu pulaani zammwe, mu nkola y'emirimu gyammwe tuli bakkiriza nga mmwe abannamaddala, tetwawukanangako mu kubeera nti tukolaganira wamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu bantu mulimu bakiriira mpuuyi bbiri, bw'abanga aguddeko ekizibu ku lw'obusiraamu akyukira ku maviivi ge ne yekyusiza mu kitinga embazzi n'abeera ng'obusiraamu alaba nga bwe bumutadde mu buzibu, sinakindi asobola okubeera ng'abuviiramu ddala olw'okubeera nti afuniddemu ebizibu okuva eri abantu. Naye obusiraamu singa butuuka ku buwanguzi, be bantu be bamu atojja n'obasanga nga beetadde wamu n'abakkiriza ne bagamba nti bulijjo tussa kimu era tukolaganira wamu, babeere nga balya mu lulime ne mu luzise. Walaysa Allahu, mulowooza nti Allah tali bi'alama bima fi suduri alalamin, asinga okumanya ebiri mu bifuba by'abantu. Mulowooza tasobola kusengejja kwawula wakati wa mukkiriza mutuufu n'oyo eyeeyita obweyisi? Obukakafu bw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala ayawula wakati w'eyeeyita obweyisi n'oyo wannamaddala. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, Allah ajja kubeera ng'ateekawo ebigezo ategeerera eddala abo abakkiriza. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, era ajja kubeera ng'ateekawo ebigezo asobole okubeera ng'ategeera abannanfuusi. Bajja kubeera nga basengejjerwa abakkiriza, bajja kubeera nga bategeerekeka okusinziira ku kigezo Allah subhanahu wa ta'ala ky'anaaba aleese. Bwe banaabeera nga bawangudde bajja kubeera nga bafuna essanyu, bwe banaabeera nga bafunye ebizibu bajja kugumiikiriza, bafuna empeera y'obugumiikiriza. Naye abannanfuusi beekyusiza mu kitinga embazzi. Bwe wabeerawo obuwanguzi bajjaganya wamu n'abakkiriza, naye bwe wabeerawo okuwangulwa n'ebigambo ebisongovu obalaba nga bakyukidde ku migongo gyabwe ate nga boogera oludikya nga bakyukidde mu kitinga embazzi. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا بوغرا بلجابا بتكرزا للذين آمنوا غبغامبا بابكرزا اتبعوا سبيلنا مغبرere ekkubo lyaffe. Abatakkiriza nabo bakola omulimu kubakkiriza nga baagala okubawabya nga babagamba nti mujje tubeere ffenna mugoberere enzikiriza yaffe n'entegeera yaffe. walinahmil khatayakum, kijja kubayambako mu kubeera nga tubasitulirako ebibi byammwe bwe muliba mutuuse eri Allah. Allah abagamba nti wama hum bihamilina min khatayahum min shay'in, naye ddala nga mu butuufu tebajja kusobola kubeerako kibiina kimu mu bibi byabwe kye basobola okubeera nga babasitulirako n'akamu n'akeddagala. innahum lakadhibuun, abantu abo balimbira ddala tebajja kusobola kwetikka bibi byabwe nga babigasseko n'ebibi by'abantu abalala. Ekyo balimbira ddala era tekigenda kusoboka. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, abayita abantu okubeera nga babakyamya babajja ku kkubo ettuufu babeere nga babatwala eri obutakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti walayahmilunna athqalahum, bajja kusitula emigugu gy'akakiki waabwe oyo gwe baanaayiza ku bulamu bw'ensi. Wa athqalan, bagettekeo emigugu gyabo be baakyamya era be baawabya ne bava ku kkubo ettuufu. Allah subhanahu wa ta'ala abateekeko ekibonerezo ky'okwetikka emigugu gy'abalala abo abaabuzibwa. Maa athqalihim, nga bajongera ku migugu gyabwe babeere nga balina ekibonerezo ky'emigugu gyabwe gyetikka
ate bateekerweko n'emigugu gyabo be baabuza wala yus'alunna bajja kubuuzibwa yawma alqiyamati ku lunaku lw'enkomerero amma kaanu yaftaruun ku ebyo bye baali nga bafera nabyo abantu nga babalimba so nga ate amazima Allah subhanahu wa ta'ala yali yagaanika dda mu Qur'ani. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولقد أرسلنا نوحا مزمد رفتوات من نبي وفي النوح إلى قومه ريابان تبي نابيرانغا جنزو كباكرامو ملمقو كبازيري الله سبحانه وتعالى فلبث فيهم نامر إبانغا الدين مبو 1000 سنة إمياكا ركمي إلا 50 عاما وتدكو إمياكا أما 15 وركمي وتورك إمياكا أما 15 جبارو يندامو 5 jiyamala ku mulimu gwa da'wa ng'akoowola abantu okubazza Allah fa akhadhahum at-tufanun enkomerero ya byonna baagaana okuba abakkiriza Allah yabazikiriza n'amataba wa hum zalimun naye nga kyasangibwa nti ddala mu butuufu baali balyaza amaanyi. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنجيناه ومسجو ينوه فتوامونيا وأصحاب السفينة نابو بيالين أبو ملياتا بكرزا وجعلناها آية للعالمين نتبفورا nga kyakulabirako era ssomo ddene eri ebitonde ebiriddawo bisobole okubeera nga biyigirako nti abalibeera nga abakkiriza bagenda nga kuwona so nga abalibeera abajeemu ne batawuliriza bannabbi baabwe bwe baabaleetera bagenda kuzikirira mu buli ngeri zonna nga abantu abo bwe baazikirira. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإبراهيم ذكر للنبي وفي إبراهيم فتوى مسين كيريا بانتو به إذ قال لقومه ذكر بياتو كيريا بانتو بنابا غامبا اعبدوا الله مسين زي الله سبحانه وتعالى واتقوه إرام بيرينغا ممتيا مبكروا بياموي ذلكم خير لكم ekyo nno kye kisinga obulungi gye muli era ye wali obulungi bwammwe mu kutya Allah ne mu kumusinza in kuntum ta'lamuuna singa mubadde mukimanyi ky'oluvannyuma lw'okuva ku bulamu bw'ensi mujja kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala atunule mu nkola y'emirimu gyammwe. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تدعون مزنيب بمسنزا من دون الله بتالي الله سبحانه وتعالى أوثانا بنت بسنم بياونغو ebyebisinzibwa amasanamu gennyini byebintu byennyini Allah subhanahu wa ta'ala byeyagaana okubeera nti tubisinza. watakhluquuna ifkan muteekawo era ne mujwetekawo obulimba nga mugamba nti byebituufu by'okusinza ne tuleke Allah okumusinza obwo bwennyini bulimba obupaatiikewo obupaatiisi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba ebigambo ebyayita ku lulimi lwa Ibrahimu alayhi salam ng'agamba abantu be nti ebyo bye musinze ebitali Allah masanamu gennyini Allah gaatatukkiriza kusinza naye nga mmwe mugapaatiikako ebigambo nti ge gasaanidde okubeera nga gasinzibwa abantu balekeyo okusinza Allah. inna alladhina ta'buduuna min duunillah mazima ddala ebintu ebyo bye musinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala la yamlikuuna lakum rizqan tebisobola kubeera nga bibagabirira mu bulamu bwammwe buno obw'ensi okubeera nti bisobola okuyimirizaawo obulamu bwammwe obw'ensi nga bibawa riziki ez'ebika ebyenjawulo. fabtagu inda Allahi rizqa mubeere nga munoonya eri Allah subhanahu wa ta'ala okubagabirira mu bulamu bwammwe buno obw'ensi so si kunoonya kubagabirira mu bulamu bwa nsi buno nga muyita mu nsinze ey'amasanamu. wa'buduuhu musinze Allah oyo mu bwomu obwe washkuru lahu mubeere nga mumwebazaako konna ke mba mufunye era mutegeere nti kava gyali ilaihi turja'un so nga oluvannyuma lwa byonna okuva wano gyali gye tujja okuzzibwa abeere ng'atunula mu nkola y'emirimu gyaffe.
وإن يكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا بوبيرانغا olimbisizza nabbi yenna abaakuleeteddwa ne mubeeranga musazeewo okumulimbisa ne mutamugoberera ne mutawuliriza by'asomesezza ne mutasaayo birowoozo ku ebyo by'abaleetedde ebimenyawo ensinza yammwe enkyamu fakad kazzaba umamun min qablikum mukitegeere nti mwe abawarabu nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam abatumiddwa gye muli singa munaagezaako okumulimbisa ne mweyisanga abaasookawo mujjukire nti fakad kazzaba umamun min qablikum waliyo ebibiina ebyatusooka okuba mu nsi muno ebyalimbisa abatume baabyo ne babeeranga oluvannyuma lwa byonna be basanze obuzibu era be baagwa kuzikirira wama ala rasuli omutume waffe talina kimuvunaanwa era kyetumubanja illa albalaagu almubiin okujjako okutuukiriza mesegi kitumukwasizza ey'olwatu abeere ng'agituusa eri abantu ebikwatagana n'okukkiriza kwammwe ebyo biri gye muli ayagala anakkiriza atayagala alekeyo naye oluvannyuma lwa byonna empeera y'ebyo mujja gisanga mu maaso ga Allah. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا abantu tebasobola kutunula ne balaba kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa ngeri ki Allah subhanahu wa ta'ala bw'atandikawo okutonda ekitonde thumma oluvannyuma singa baba bamaze okwetegereza entandika gy'atandika okutonda ekitonde baali badde nga bakakasa nti oluvannyuma lwa byonna yu'iduhu oyo akitandiseewo asobola okubeera ng'ajja kukizaawo oluvannyuma lw'okuvaawo kwakyo kisobole okuzuukira kigende mu maaso ga Allah abeere ng'akiramula inna dhalika ala Allahi yasiir mazima ekyo kimuwulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala kuzanya n'akwagala era kintu kyangu nnyo kumenya mu jjenje ekkalu so si kizibu nga gwe bwali badde okirowooza. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قل abantu bagambe siru fil ardi mutambuleko mu nsi muno fanzuru musobole okutunuulira mulabe kaifa bada al khalqa ngeri ki Allah gye yatandikawo ebitonde nga talina waalabira buli kimu n'akiteeka mu kifaananyi kyakyo kye kyenyumiririzaamu thumma Allahu yunshi'u nash'ata al akhirah era abategeeza nti oluvannyuma lw'ebintu ebyo ebyatondebwa okubeera nti bisaanyeewo bizaaye bujja kukeera enkya nga Allah subhanahu wa ta'ala ate yabizzizaawo omulundi omulala bigende mu maaso ge asobole okubeera ng'atunula mu nkola yaabyo ngeri gye byayisaamu ku bulamu bw'ensi. inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah ku buli kintu kyonna kirinako obuyinza n'amaanyi wamu n'obusobozi yadde nga gw'olaba mu bwongo obwo kikaluba era kizibu kyakubeera nga kiyingiramu. yu'adhibu man yashaa'u wa yarhamu man yashaa'u wa ilayhi tuqlabun. yu'adhib man yasha Allah ajja kubonereza abo baayagala wa yarham man yasha Allah ajja kusaasira abo baana abaayagadde wa ilayhi tuqlabun naye mujjukire era mukitegeere nti gyali ye wali obuddo bwaffe gye tujja okuzzibwa oluvannyuma lw'okuva ku bulamu bw'ensi n'okuva mu bulamu bw'emagombe. enkomerero ya byonna tulina kusibira eri Allah subhanahu wa ta'ala atunule mu mpisa yaffe gye tweyisaamu ku bulamu bw'ensi. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم تملموا بمعجزين في الأرض أبجوك تلمسوا كرة كتواغر منسمنو ولا في السماء ودمبانجي يمغرو tewali asobola kubeera nti atulemesa okuteeka puroguramu yaffe nga bwe twagipanga era nga bwe twagiteekateeka okubeera nti etambula tekisoboka kubeerawo. wama lakum min duni llahi min waliyin wala nasir ate era temulina atali Allah subhanahu wa ta'ala asobola kubeera ng'abayamba era asobola kubeera ng'abataasa singa waba waguddewo ensonga yonna kebeere ng'eva mu bbanga kebeere ng'eri ku nsi kuno teri atali Allah subhanahu wa ta'ala asobola kututaasa
wadde okubeera ng'atuyamba okusumatuka ekizibu ekyo kyonna ekiba kitutuddeko. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا أتابا بتكرز بين الشمانيا غبا وكانيا بآيات الله أمتيكا الله ولقائه ننسسينكانو يني بجبيرا غبا وكانيا تتيري يرنكو وكمسسينكانا أولئك أبانتوا بابين دوزي يشكيشو يئسوا من رحمتي بامala dukkutuka n'essuubi okusaasirwa kwange era tebalinayo essuubi nti bwe balituuka mu maaso gange balifuna okusaasirwa n'okutunuulirwa n'eriiso ery'ekisa. wa ulaika era abantu abo lahum adhabun alimun be bajja okubeera nga bafuna ekibonerezo eky'obulumi olw'eri emputtu gye baalaga ku mateeka ga Allah n'okubeera nga baawakanya olunaku lw'enkomerero. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فما كان جواب قومه tekwali okuddibwamu kw'abantu be ng'amaze okubasomesa n'okuwuliriza nga bamaze bulungi nnyo okutegereza by'asomesa illa okujjako an qaalu baayogera nga beddiramu nga basaaga nga bagamba nti uktuluuhu omuntu oyo asaanidde abeere ngattibwa Ibrahimu alayhi salaamu okusinziira ku njigiriza empya gy'aleese evvoola enzikiriza y'abakadde be. ne babeera nga basalawo naye nga balowooza nti bajja kumalako ne bagamba nti uktuluuhu omusajja oyo mumutte awo oba ekyo ng'ekyokumutta kirabika kitono harriquuhu mumwoke mutyabe enkwabeere ng'ayokyebwa mu kunnabbambula w'omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala byatunyumiza wano mu Qur'ani era bwe gwali baatyaba enkwe ezirabika nti zaali nnyingi naye Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okumusuula mu muliro atunyumiza ebyagenda mu maaso. fa anjaahu Allahu minan naari Allah yamuwonya omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okulagira nti ya naaru kuni bardan wa salaaman ala Ibrahim muliro gwe beera omunnyogovu ow'emirembe eri Ibrahimu alayhi salaam. era Ibrahimu yatuuka ekiseera n'aguvaamu nga wadde enviiri ze teziyidde oba engoye ze n'abeera ng'addayo ku mulimu gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamukwasa. ekyo kyali badde nga kimala abantu okubeera nga bakkiriza obwannabbi bwe n'obutume bw'okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. baali badde nga basobola okulabira ku ekyo naye era Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasalawo obutakkiriza tasobola kuba mukkiriza. inna fi dhalika la ayatin mwebyo betwogera mulimu ebyokuyiga bikulu nnyo liqawmi yu'minun eri abantu abasobola okubeera abakkiriza. omuntu ayagala okubeera omukkiriza ekyo kyali badde kimumala bumaze okubeera nti akkiriza Ibrahimu oluvannyuma lw'okumutyabira enku ne bamusuula mu nnabbambula w'omuliro ne bamulaba nga ddala mu butuufu avudde mutayidde sinviiri singoye. ekyo lyali badde essomo ddene eri omuntu ayagala okukkiriza yali badde ng'ekyo kimumala bumazi nakkiriza naye era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaziba amaaso n'amatu tasobola kubeera nti akkiriza era abamu tebakkiriza. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال ناغامبا إبراهيم عليه السلام يجند maaso ng'agenze ku mulimu gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamukwasa oluvannyuma lw'okumusumatusa omuliro teyayimirira wabula yagenda bugenzi mu maaso n'omulimu gwe so ng'ate yeeyongera okufuna amaanyi oluvannyuma lw'okubeera ng'alabye ekyamagero Allah kyamukoledde. n'agamba nti innama attakhaztum min duni llahi awthanan mawaddatan bainikum fi lhayati dunya. waqala n'abagamba nti innama attakhaztum min duni llah mazima ebyo bye mutaddewo ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bye musinza awthanan ge masanamu gennyini Allah subhanahu wa ta'ala gatatukkiriza kubeera nti tusinza naye mawaddatan bainikum fi lhayati dunya omukwano oguli wakati wammwe
nkakase mwagale bati mwagala mukkirize oba mugaane omukwano oguli wakati wammwe ne wakati w'amasanamu ago gujja kubeerawo ku bulamu buno obw'ensi bwe bujja okukoma thumma yawma alqiyamati oluvannyuma lwa byonna olunaku lw'enkomerero yakfuru ba'dukum bi ba'din abamu bagenda kwegaana bannaabwe nga bamaze okutuuka mu maaso ga Allah amasanamu gagenda kubeegaana nti si be baali abatuufu okusinzibwa wabula mwalina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala olunaku abagoberezi lwe bagenda okwegaana abo be bagoberera nga Allah subhanahu wa ta'ala ataddewo obulabe wakati waabwe wayal'anu ba'dukum ba'da abantu abamu bagenda kukolimira bannaabwe gwe yagoberera ng'olikolimira oyo gwe wagoberera so nga ate n'oli alibeera ng'akwegaana ng'akutegeeza nga bwe walina okukozesa amagezi g'ososa okugoberera ye mugenda kubeera ng'abantu mwegaana bannammwe n'okubeera nga mukolimira bannammwe wama'awahum nnar naye ng'obuddo bwammwe ku nkomerero ya byonna mwenna mugenda kuyiibwa mu muliro wama lakum min nasirin ate ate mugenda kufuna muntu abataasa kubeera ng'abawonya omuliro kubanga Allah subhanahu wa ta'ala enkola y'emirimu gyammwe alibanga teyagisiima. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط إبراهيم عليه السلام الله gwatunyumiza ng'amaze okukakasa abantu nti bye musinzaga emasanamu agannama ddala wadde nga ku nsi wano mulina omukwano so nga ate ku kiyama abamu balikolimira bannaabwe Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza. فآمن له لوط لوط يكرزاكو إبراهيم عليه السلام كبانتو أباليو وقال ناقام إني مهاجر إلى ربي وقال ناقام إبراهيم عليه السلام نغامزوك لمرروا أبانتو بين غبام لمرد غباقا نيغا نكتاوا مفدمو نغام آية نرابي تواجر بانتي يمغام بانتو واجرني مليا nsengu kiraddala okumala ebbanga nga situkwataga nanze naawe onviira ogenda owaŋŋanguka essaagala nakkulabako naye bw'onooba tokikoze ekyo nze nja okwekubira amayinja nga mukaddewo. Ibulayimu n'amutoolera salaamu gye twalaba almutaraka salaamu y'okubeera nti mwawukana ng'ab'ebigwo n'abeera nga yawaŋŋanguka n'agamba nti inni muhajirun ila rabbi nze nsenguse ŋŋenze eri Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusobola okunnuŋŋamya yonna gye nnaabandaze. Allah subhanahu wa ta'ala tajja kunjabulira naye bakadde bange nga bwe baganye okukkiriza mbaviiridde. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala nze mwesiga huwa al-azizu yewamaanyi atawangulwa al-hakimu ate oyo atakola nsobi mu byonna by'abaakoze. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti Ibrahimu bw'amala okusenguka n'agenda ng'aviiridde bakadde be oluvannyuma lw'okubeera nti bakkiriziganyizza naye balemedde ku bye basinza nga naye alemedde kusinza Allah. wa wahabna lahu twamugabira eyo gye yalaga Ishaaka omwana ayitibwa Ishaaka ng'azaalibwa nnyina ayitibwa Saara. wa Yaquba ate Ishaaka n'azaala omwana ayitibwa Yaqubu nga ye muzzukulu wa Ibrahim. waja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwa twateeka mu bazzukulu be obwannabbi bwaffe ne bugenda butambulira mu layini y'abaana abo. walkitaaba ne tubeera nga tubassaako ebitabo byaffe ebirabika nti byebirimu amateeka gaffe ge twagala basomese abantu. wa atainaahu ne tumuwa ajrahu empeera ye fi dduniya kuno ku nsi Ibrahimu agulumizibwa buli yenna ayina eddiini eyava mu ggulu agulumiza jjajjaffe Ibrahimu alayhi salaam ne tumuwa empeera nnyingi nnyo ne muzadde eri okubeera ntwamuteeramu bannabbi ne babeera nga bajja okutusomesa abantu nga bali ku nkola ye Ibrahimu alayhi salaam. wa innahu fil akhirati lamina as-salihin ng'ate ddala mu butuufu ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu bantu abalongoofu olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yamusiima n'amuyita mukwano gw'enfanfe. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا أتجكر لوط عليه السلام الله سبحانه وتعالى gwatugambye nti ye yakkiriza obubaka bwa Ibrahimu n'asigala ku nnono entuufu ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala
bw'amala okubeera nga yasigadde nga Ibrahimu asenguse yasigala nga asomesa abantu be nga abazza ku ddiini ya Allah kubeera nga nti yali ali ku ddiini ya Ibrahimu alayhi salam. Allah atunyumiza nti Luutu oyo yali akkiriza Ibrahimu ng'ali ku nkola ye y'okuwaawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Mujjukire idh qaala liqawmihi, naye yasitukiramu n'agamba abantu be ng'abakomako ku muze ogwali gukutte wansi ne waggulu nga gulinnya enkanda gw'ogw'okulya ebisiyaga musajja ku musajja, n'abagambako ng'awulira akooye empisa etali ntuufu nti innakum mazima mmwe lata'tuuna alfahishata, mukola ekikolwa eky'ekivve, ma sabakakum biha min ahadin min alalamin, nga ddala mu butuufu tewaliyo yali akikulembedde kukikola mu bitonde byonna Allah bye yali atonze okuggyako mmwe mukisooseeko. Tekikolwangako ku bisolo wadde ebinyonyi, tekikolwangako ku byennyanja wadde ebiwuka. Mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ku musajja mmwe musoose okukikola. Naye Ibrahimu alayhi salaamu yali omuddu wa Allah omulungi. Luutu alayhi salaam yali omuddu wa Allah omulungi, yawulira ng'akooye empisa eyo n'agyogerako ekijja kijje. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. أئنكم لتأتون الرجال mazima ddala mmwe musazeewo okukozesa basajja bannammwe ng'omulembe guno olwaleero paaliyamenti bwetuula n'egamba tuteese ku kigambo abasajja ku basajja tukiyise oba nedda. Luutu alayhi salaamu senga yali ku mulembe guno gw'olowooza yalyogedde atya? Awo bannaddiini bonna abali wansi w'eddiini eyava eri Allah subhanahu wa ta'ala balina okusimba mu kisinde kyekimu bannabbi kye baakwatanga nabbi Luutu alayhi salaamu mulaba bwe yayogera eri abantu be. Ainnakum lata'tuuna ar-rijaala, mazima ddala mmwe bantu bange musazeewo okukozesa basajja bannammwe. Watakta'uuna sabiila, ne muteeka abantu mu makubo ne mubabuzaako emirembe nga mubanyaga. Wata'tuuna, ne mubeera nga mukola fi naadiikum mu birabo byammwe eyo al-munkar, empisa eza buli kikembi. Baalinanga ebirabo gye banywera omubisi, baalinanga kampuni zaabwe ze baalingamu, naye nga mu butuufu kampuni zaali zikola buli kika kya kibi. Zikampuni ezinywa enjaga, ezirya amayirungi, ezinywa emyenge, naga nti kampuni zammwe ezo ze mubeeramu eziragira abantu okubeera nga bakola ebivve. Fama kaana jawaaba qawmihi, Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti Luutu oluvannyuma lw'okuvumirira empisa embi ezaali mu bantu be atubuulira nti tewaaliwo okwanukulwa kwannamaddala okwali okulungi okwebwa ensimbu okuva eri abantu be okuggyako illa an qaalu, okuggyako baagamba nga bamugamba nti i'tina bi'adhabillah, gwatukoowoolwa okugenda eri Allah oba olina amaanyi saba katondawo otuleetere ekibonerezo ekiva eri Allah w'oyo gw'otusomesa. In kunta min as-sadiqin, bw'obanga oyogera mazima nti by'osomesa byebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Bw'obanga ddala mu butuufu okimanyi nti oyogera mazima nti Allah ajja kutubonereza, si nsonga tuli tayaali ekijja kijje kisabe Allah akituleetere. Bw'obanga oyogera mazima nti Allah asobola otubonereza olw'empisa zaffe ezo z'oyogeddeko embi. قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال ناغامبا omubaka wa Allah Luutu alayhi salam, rabbi katonda wange nsuruni, nkusaba ontaase ala alqawmi almufsidin, ontaase abantu bano, abantu bange abalabika nti boonoonyi, ennyonoona erabika nti bayise ne bwe bandikomye. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم أقامت ولما جاءت ببامرو كجا رسلنا باتومي بافني بجا إبراهيم وإبراهيم بالبشرى بامريت مولد مرونجي. Ibrahimu alayhi salamu yali akyali ku kyalo kyekimu nga tannasenguka, naye nga akyali ku kyalo kyekimu ekiriko Luutu alayhi salamu, naye nga baliko ka distance. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti walamma jaat rusuluna Ibrahima bilbushra,
bamalayika baffe be twatuma eri Iburahimu bwe baamala okutuuka mu maka ga Iburahimu nga bamuleetedde amawulire ag'essanyu nti nga bw'ajja okufuna omwana mu myaka emikulu. Qaalu, ne bagamba ababaka baffe, bagamba Iburahima, inna amazima ffe tukyamyeko wano ewuwo okukuwa amawulire naye tukyeyongerayo, kubanga gye tulaga muhliku ahli hadhihi alqarya, batutumye okubeera nga tugenda okuzikiriza abantu b'ekyalo ekirimu Luutu alayhi salaam. Abantu baabali ebisiyaga bagambyeko ne bagaana okweddako. Inna ahlaha, amazima abantu b'ekyalo ekyo, kaanu zalimin, baali okuva edda nga balyaza amaanyi, b'amateeka ga Allah, balina empisa ennyingi, embi nnyingi, be bateeka abantu mu makubo ne babanyaga, ne babeera mu birabo byabwe eyo gye banywera nga balagiraga n'empisa embi eza buli kika, so ng'ate ku mpisa zaabwe esinga obubi ey'okubeera nga bali ebisiyaga. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال ناغامبا إن فيها لوطا Ibrahim bebamala okumutegeeza bamalayika nga bakyali mu maka ge nti bagenda kuzikiriza ekyalo ky'abantu ba Lot. Ibrahimu n'ayagala okubagulizaako bamalayika nti gye mulaga ng'eriyo omuddu wa Allah omulongoofu ayitibwa Luutu alayhi salaam, si kulwanga kamubagambe, si kulwanga naye mumutwaliramu. Qaalu, ne bamuddamu bamalayika nti lwakutugamba nti Luutu gy'ali naye nahnu a'lam biman fiiha, ffe tukakasa bulungi nnyo nti tukusinga okumanya abalongoofu abali mu kyalo ekyo, kuba twamaze dda okukikolako save. Allah subhanahu wa ta'ala yamaze dda otutegeeza abajja okuwona n'abo abajja okubeera nga bazikirira. Lanunajjiyannahu, ffe oyo tuteekwa buteesi kwagala butayagala okumusumatusa akabenje, wa ahlahu, n'abantu abamukkiririzaamu, illa okuggyako mra'atahu, mukazi we ye waawaka, kanat min alghabirin, yali okuva edda mu kumanya ka Allah ng'ali omu ku bajja okuzikirira mu kabenje kano akagenda okugwawo. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، ababaka baffe bwe bamala okuva ewa Iburahimu nga basonze eri muzeeyi Luutu alayhi salaam batuuse mu maka ge, si'a bihim, mu butuufu baamuyisa bubi ababaka bano, wa daaqa bihim dhara'an, ne babeera nga bamubuzizzaako obwekyusizo, ne bamubuzaako embeera n'entunula. Luutu alayhi salaam n'abafunamu obuzibu, obubi bwe yabafunamu kwe kubeera nti yeeraliikirira nnyo nti singa amala n'abaaniriza ewaka, abakozi b'ebikolobero abali ebisiyaga bajja kujja, olw'okubeera nti abavubuka abo bamalayika bajjira mu kifaananyi ky'abavubuka abalungi, ne bayita ku basajja nga bali mu birabo byabwe, nga bali mu mpisa zaabwe embi, nga bwe baateeganga n'abantu mu makubo. Baasobola okulaba abavubuka abo abaali abanyirira obulungi nga bakyama ewa muzeeyi Luutu alayhi salaam. Muzeeyi Luutu bwe yamala okulaba abagenyi abakyama ewuwe, mu butuufu n'awulira ennyiike, n'awulira ng'abuliddwako obwekyusizo mu maka ge, n'agamba nti singa nnyaniriza abantu bano, abavubuka abakozi b'ebikolobero baba bategedde bajja kubalumba, ate singa sibaaniriza ne mbaleka ne mbagamba bannange mweyongereyo mugende, era senga vuddemu ngazzeemu abavubuka bajja kubagajambulireyo gye banaba balaze. Iburahimu n'awulira, Luutu alayhi salaamu n'awulira obuzibu olw'abagenyi be bano, nga ddala mu butuufu semusota guli mu ntamu, bw'abaaniriza buzibu ate bw'atabaaniriza buzibu, bw'abaleka ebweru bagajambulwa, era kyekimu bwe babeera nga bazze bakyamye waka, era alina obweraliikirivu nti abavubuka abagwenyufu bajja kubalumbawo. Waqaalu, abagenyi ne bamugamba nga bamaze okumulaba alina obweraliikirivu sseruganda ewaka tateredde, la takhafu, tetwagala otye, wala tahzan, tonakuwala nti abantu abo beweeraliikirira bajja kututuusaako obuzibu. Inna, amazima ffe, munajjuuka, ffe tugenda kuwonya ebizibu ebigenda okubaawo, wa ahlaka, n'abantu bo, illa okuggyako mra'ataka, tukutegeeza mukazi wo waawaka, ye tajja kulusumatuka, kubanga ku pulaani gye tulina kanati min alghabirin, yawandiikiddwa ng'ateekwa okubeeramu abo okuva edda abajja okuzikirira. Allah subhanahu wa ta'ala mu nteekateeka ze ez'edda
yamuteeka ku puroguramu y'abagenda okubeera nga basaanawo olw'empisa ze zaali mbi wadde nga yali muka nabbi Luutu alayhi ssalaamu. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا مزمفي منزلون على أهل هذه القرية tugenda kusuula ku bantu b'ekyalo kino rijizan ekibonerezo mina samaa'i ekigenda okuva mu bbanga eyo ekijja okuva mu ggulu ekibonerezo kye tugenda okubateekako kigenda kubeera nga tukissa kuviira ddala mu ggulu straight bima kaanu yafusukuun naye nga kizze lwa bwonoonefu abantu bano bwe babadde balemeddeko ng'obabuuliridde ebbanga eddene naye nga buteerere. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. الله سبحانه وتعالى قام ولقد تركنا منها توارك مشاريكو oluvannyuma lw'okukizikiriza ayatan bayinatan essomo ery'enkukunala nga mulimu ebyokuyiga ebirabwa n'ayonka liqaumin yaqiluun eri abantu abalina amagezi. Singa naffe ku mulembe guno tubadde tulina amagezi twali tunuulidde ebyafaayo ebyo ebyaliwo ku mulembe gwa Luutu alayhi ssalaamu ekigambo ekyokulya ebisiyaga kyali badde nga Allah subhanahu wa ta'ala akitutaasa nga tekyetaaga na kuteesaako. awe twebaliza omukulu w'eggwanga Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa endowooza edda mu bannaffe abazungu ng'abagamba nti kalica yaffe wano ng'abaddugavu empisa eyo mu butuufu tetukolagana nayo wabula mpisa ya bugwenyufu mu ndaba y'ebyobuwanga ebyabaddugavu. Allah subhanahu wa ta'ala ekikolwa ng'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukisima ku mukwembeze n'abeera nga akimufuulidde ekyokubeera nga yensibuko y'okwagalibwa kw'abantu abasigadde olw'okubeera nti alwanyisa embeera eyalwanyisibwanga ba anbiya alayhimu salatu wassalaam. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين جكرات مدين أخاهم شعيبا تواتما يمغاندا وابو شعيب عليه السلام نتمتم اليابان تبي مدينة أجندنا يا بيرينغا بسم سامتك الله فقال ناغام يا قوم بانتو بانجي اعبدوا الله مبيرينغا مسنزا الله وارجوا اليوم الآخر مبيرينغا مين السوبي كنا كوين كوميرو سينغا منابا ممسنززان ممتيانتي مجا كوبيرانغا موسيما ولا تعثوا في الأرض مفسدين muleke okubeera nga musaasanya mu nsi muno obwonoonefu era n'okutambula mu ngeri yo abantu abonoonefu abasaasanya kazambi mu nsi eno Allah kyatayagala. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبوه bamulimbisa ne babeera nga tebakkaanyiza naye nga bo basigadde ku mbeera yaabwe nga sibeeteefuteefu kukyusa. فأخذتهم الرجفة الله n'abaleetera ekikankana Allah n'abaleetera okukankanyizibwa kw'ensi n'abeera nga abataddeko ensi eno n'ekankana. فأصبحوا ne bakeesa enkya fi diyarihim mu mayumba gaabwe jaatimiin nga gy'emirambo egiwedde emirimu. Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera musisi n'akwata ensi eno n'abakankanya n'abayuugumya ne babeera nga bukeesezza enkya nga bonna bafuuse emirambo egiwedde emirimu. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعادا ذكر abantu بعادي وعادا ذكر بعاد الله بيتمر من نبي وهود عليه السلام. وثمود ذكر بثمود الله بيتمر من نبي صالح. وقد تبين لكم توابا ينيدد من مساكنهم بيارو جبال نمبفوك بيابنا مكاغا وجيغال جبال بالدوبتكا
nti ebyaliyo tebyali birungi era enkomerero ya byonna bagenda okuwunzika nga Allah subhanahu wa ta'ala abajeemu abasaanyizaawo. wazayyana lahum shaitaanu sitaani yali ebawundidde a'maalahum emirimu gyabwe emibi nga bo balaba nti gye basaanidde okukola gyemirungi. fasaddahum an sabiili nebeera nga ebawugudde ne bava ku kkuba ettuufu eryasomesebwanga bannabbi baabwe. wa kaanu mustabsiriin baali baalagibwa dde amazima naye ne batasobola kulaba, amaaso gaabwe nga beefudde bamuzibe n'amatu gaabwe ne beefuula bannampulira zzibi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyiigira nabo n'abasaanyaawo buli omu nga bwe yali yasalawo edda mu kugerako okwedda. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقارون أجوكرا قارون ياليوم مقاقكم لنبي وفراو وفرعون أجوكرا نفراو يالين وبفزي وبينجاولو واملترو كويما ناناتو كوكويتا الله واوغلو. وهامان أجوكرا نكاتكرو هامان وبمنستوي ياليوم سجا ومونو نيركروينغا مكاماوي. ولقد جاءهم موسى بالبينات موسى yali yabaleetera dda amateeka ag'enkukunala aganyonnyola obutuufu bw'ekyo kye bateekwa okugoberera. fastakbaru fil ardi ne beekuluntaliza mu nsi muno ne beetwala nti banene ku mateeka ga Allah. wama kaanu sabiqiin eky'omukisa omulungi tebaasobola kumalako naffe era tebaasobola kutusumattuka. abo bonna buli omu yafuna omugabo gwe Allah subhanahu wa ta'ala n'abajjawo. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. abantu ba Nuh, abantu ba Ibrahim abaagaana okukkiriza Aad Abasamud abo bonna Allah agaa nti fakullan bonna b'owulidde tunyumyako waggulu awo. akhadhna bidhambihi buli omu twajjanga tumukwatako nga tumubonereza olw'ekyo kye yabanga akoze ekinyiza Allah. faminhum mwali mubo man arsalna alayhi hasiban bwe twasindikira kikuŋŋunte yali asitula n'amayinja nga be basajja abaafa ku mulembe gw'Abaadi abaafa ku mulembe gwa Hud. wa minhum ng'ate muli mubo man akhadhatuhu sayha oyo gwe twaleetera oluboggola. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuzikiriza ng'Abasamuda abantu ba Saleh. wa minhum mwali mubo man khasafna bihi al-arda oyo gwe twasaanyaawo n'okumiribwa ettaka nga Kaaruna yali omugagga ku mulembe gwa Firaawo. wa minhum ate mwali mubo man aqraqna abo be twazikiriza n'amazzi baafa matabanga abantu ba Nuhu alayhi salam. wama kaana Allahu liyadhlimahum tekyali nti Allah subhanahu wa ta'ala yabazikiriza mu ngeri ya bulyazaamaanya walakin kaanu anfusahum yadhlimuun abantu abo ddala mu butuufu be baali balyazaamaanyiza emyoyo gyabwe okugaana okubeera ku mugendo n'okugoberera bannabbi baabwe. ensomesa gye baaleete yali erabika nti ebateeka awali okusiima kwa Allah. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اكفانا ky'abantu abo اتخذوا من دون الله أولياء abateekawo ekyokusinza atali Allah ne babeera nga basinza amasanamu nti ge gajja okubamalira ebizibu byabwe n'okubataasa. kamathali al-ankabuuti bafaanaganako ekifaananyi kya nabbubi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda okuleeta ekifaananyi kino okirabe ng'alaga nti ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tebiina kye bisobola kumalira muntu n'akamu n'akeddagala. agambye nti bafaanaganako ekifaananyi kya nabbubi mu ngeri bweti. ittakhadhat baitan ejja ne yeezimbira ekizimbe. nabbubi ejja neezimba ennyumba. wa inna ng'ate mazima ddala kimanyiddwa awhana albuyuti enju esinga mu nju ku nsi kuno kwonna okuba ennafu n'enjabayaba nga teyina
ddala mu butuufu maanyi la baitul ankabuuti yenju ya nabbubi kubanga n'omwana omuto agizimbula n'ekiwuka kisobola okugitwala naye ejja n'esiba enkoba n'esiba ne waya nga yeemanyi nti ezo waya zeesibisa mitayimbwa naye nga ddala mu butuufu yenju erabika nti ekkaanyizibwako mu bunafu bwayo nga tewali ayinza kubeera nti ajaawukanamu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwakubye ekifaananyi nti abantu abasinza ebitali Allah nga basuubira nti bijja kubamalira ebyetaago byabwe bafaanana n'ennabbubi ng'asuubira nti ennyumba eyo esobola okumutaasa singa embogo eba eyiseewo ng'esuubira nti ewuzi ezo zisobola okukwata embogo n'etasobola kubeera ng'emenyawo ekizimbe ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga obunafu bw'ebisinzibwa nti ddala mu butuufu tebiina kye biyinza kukolera muntu nga nabbubi bwe yeeyunula n'ennyumba naye ng'ennyumba gye yeeyunudde nayo yenju esinga okubeera ennafu ku nsi kuno. lawkaanu ya'lamuuna baali tegedde singa baali baakutegeera nti ddala mu butuufu ebintu ebyo binafu mu bunafu obwenkanira ddala enju ya nabbubi nga tekisoboka n'akamu n'akeddagala kubaako kyeyinza kubeera ng'eziiza ku ekyo ekiba kisobodde okubeera nga kigikola ki nga kigisaanyaawo. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. إن الله مزمع الله يعلم أمني برونجي nti ma yad'una min dunihi min shay'in nti abo abasinza ebyo ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu tebalina kye basinza n'akamu n'akeddagala bamala biseera byabwe era bamala budde bwabwe kye basinza tekiriyo mu butuufu bw'okubaayo. wa huwa al-aziz Allah ye mutuufu w'okusinza oyo atawangulwa nnyini maanyi al-hakimu ate atakola nsobi. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Allah agambye watilka al-amthaalu ebifaananyi eby'ekika ekyo nadribuha linnasi tuzze tubikubira abantu tusobole okulaba nti abantu bategeera. wama yaqiluha naye tebasobola kubitegeera illa al-alimuun okuggyako abamanyi. omuntu amanyi ebifaananyi byaffe tekimutwalira budde kubeera ng'abirowoozaako ategeererawo naye omuntu atamanyi era asigala tamanyi era asigala tategedde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala aba amuzibye amaaso nga talaba n'amatu nga tawulira. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات الله يكل الجرو والأرض بالحق ننسنا جكولا نغاي ننسون جنتوف ينما الدلا يرياكم السنزا lwakuba abantu beefudde abantu beefudde bannampulira zibi naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ekyamukoze eggulu ne kimukoza n'ensi kubeera nga bituweereza ate ffe tusobole okumusinza. inna fi dhalika la aya mu ebyo bye twogera mulimu ebyokuyiga mulimu essomo ddene nnyo lilmuminin eri abantu abasazeewo okubeera abakkiriza. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما أوحي إليك من الكتاب abantu genda ng'obasomera ebyo bye tukussizzaako nga bubaka obuli mu kitabo kyaffe kino Qur'ani bibasomere tobaako ky'okusika tobaako ky'osirikira bijjeeyo mukasa n'ekirungi kyonna ekibatiisa ekirungi kyonna ekibasanyusa oba ekyo kyonna ekibatiisa byonna byanike mukasa n'ayagala akkirize. wa aqimi salaata genda mu maaso ng'oyimirizaawo okusaala. inna salaata mazima essala tanha eziiza omuntu aba agisadde anil fahsha'i okukola amazambi amanene agajja n'enviiri ku mutwe wal munkari n'amazambi gonna agasigaddewo mu butono bwago ne mu bunene bwago. wala dhikrullahi akbar naye ejjukira okitegeere nti bwe mwogera ku Allah nga muli mu swala ne mwogera ku Allah nga muli ku azikaari zammwe mukijjukire nti ate ye Allah subhanahu wa ta'ala enjogera gy'aboogerako esingawo obunene. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala dhikrullahi akbar enjogerako Allah gy'aboogerako oluvannyuma lwammwe okumwogerako ate yesinga obunene. wallahu ya'lam ma tasna'un Allah amanyi bulungi byonna bye mukola tewali kye yeetaaga kubuulirwa.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا تمكبيانge mpakamu abasiramu ahla alkitabi abantu abaweebwa ebitabo nga mmwe temunnaweebwa illa okujjako billati hiya ahsan nga muyise mu njogeraganya esinga okubeera ennungi ey'okukkaanya omuntu ng'omubuulira mu mukwano ng'omusendasenda okubeera nti akkiriza mu ngeri etali ya kumuvuma. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti singa ahlul kitab omuntu akkiririza mu kitabo ekitali Qur'an ajja gy'oli ng'alina byakwebuuzaako mu ngeri y'okumuyigiriza oba okwebuuza obeereko ky'omutangaaza, leka kubeera ng'omuboggolera n'okubeera ng'omugamba ebigambo ebijja okubeera nga bimunyiiza. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala twogera ebigambo nga birungi ebijja okusobola okumusikiriza gye gye tuli, illa okujjako mpozi alladhina zalamu minhum abo abalyaza amaanyi mu bo, nga ddala mu butuufu olaba nti tabuuza kwagala kuyiga wabula ayagala kubeera nga vvoola buvvoozi, ng'era omulamwa gwe ayagala kubeera nga ajja mu poyinti ezibeera nga zijerega ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo si nsonga osobola okwogeraganya naye ebigambo ebirabika nti bikawumuuko era biyinza okuba ebisongovumuuko asobole okuteerera mu layini. Waquulu amanna billadhi unzila ilayna, abantu mubategeeze mubagambe nti ffe tukkiriza byonna ebyo ebyakisibwa gye tuli nga biyita ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa unzila ilaykum, era tukkiriza bulungi ebitabo byammwe ne bannabbi bammwe abassibwa, ebitabo ebyassibwa gye muli ne bannabbi bammwe abaabireeta bonna tubakkiriza ffe situsosola wakati wa mubaka mu babaka ba Allah bonna. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun, katonda waffe asinzibwa, omusinzibwa waffe n'omusinzibwa wammwe ali omu ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bannabbi bammwe bwe batyo bwe baasomesa. Wa nahnu lahu muslimun, era oyo gwe tubagamba ffe gyali ye wali obujeemulukufu bwaffe bwe tujeemulukuka era gwe tuwuliriza, tetuwuliriza bigambo bya muyivu yenna okujjako ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yayisa ku lulimi lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abitutuusaako. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وكذلك ويجتو أنزلنا إليك الكتاب توسجولي بالنبي محمد اجتبوا في القرآن فالذين آتيناهم الكتاب أبانتو أبو بتواوي اجتبوا في القرآن. الله سبحانه وتعالى وانا يقرأ كبسجا باوي بيبتابو فالذين آتيناهم الكتاب أبابات سوكاو بتوا أبابات سوكاو الله بايقرأكو نغاقاما انت أبو بتواوي اجتبوا اجتاسو كانغا محمد تنبا كفنا چنو القرآن چوينا يؤمنون به ملم أبسجا بكري زدلا موابا باسوكاو بكري زكتابو كنو چتوكو ودي olw'okubeera nti ebitabo byabwe byali byakulangira nga byakwogerako, ng'omusajja gwe tumanyi obulungi Abdullahi ibn Sallam yali musajja akkiririza mu bitabo biri ebirala, ne Salman al-Faris nga baasoma bwina akwatagana ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bitabo byabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja era baasala busazi kkubo ne bamukkiriza ddala bulungi nnyo awatalina kubeera nga baamulwanyisa. Bo baamanya bumanya nti yo nabbi ono gwe basomako. Wa min haula'i man yu'minu bihi, ate ne mwabo bo wangala na baba warabu abakuraishi abakuyigganya abasinga obungi nga baagala okugoba mu Makka, ate nabo 10 nga bwe tutacaawo omu nabo mulimu abakikkiriza. Mu ba ahlul kitaabi abali bakkiririza mu bitabo ebikadde mulimu abakukkiriza. Ate wa min haula'i ne mbawarabu abo bo wangala na baawo mu Makka tugambye 10 bwe tutacaawo omu man yu'min bihi mulimu abakikkiriza. Wama yajhadu bi ayatina, tewali asobola kuba kifuba ku mateeka gaffe illa alkafirun, okujjako abakafiri abannamaddala. Naye abatali bakafiri bannamaddala bafumiitiriza enkomerero ya byonna, ogenda okulaba nga basaza eddiiro ne babeera nga bakkiriza Qur'an. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
wama kunta tatlu min qablihi min kitabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tobadde mabegaawo ng'olina ekitabo kyonna ky'obasomera tubadde tetunnabakuwa Qur'ani nga tolina kitabo ky'osimbulamu bwino nti bwino omusoma nga omujja eri Allah subhanahu wa ta'ala obamutuuseeko ekirabo wangadde nabo bakimanyi bulungi nti tobaddeeko na kitabo kyonna ky'ojjamu bwino ng'obamusomera nga Qur'ani eri ebadde tennabakukka gy'oli wala takutuhu biyaminika tobadde nga olina ekitabo kyeweewandiikira n'omukono gwo ogwa ddyo nti gwe wakiwandiika tomanyi kusomera tomanyi kuwandiika idhan naye singa bwekityo bwekyali nga wali omanyi okuwandiika ng'olinawo ekiwandiiko kye wawandiika obanga waliwo ekitabo ky'obadde ojja osoma olubereberye olwo nga Qur'ani tennaba kujja n'omala ate ofuna Qur'ani n'ogibagamba nti kino ekitabo kyekyange ddala lartaba almubtiluun baali badde babuusabuusa abo aboonoonyi abatayinza kukkiriza baali badde abantu abakyamu nga babuusabuusa ne bagamba luli watujjiranga bwino mu kitabo gundi ate kakati wuuno oleese ekitabo ekirala gwadule badde otusomera mu byawawandiika ate kakati wuuno otugamba nti waliwo ekizze singa wali olina ekitabo ky'osoma olubereberye oba singa wali owandiise ekiwandiiko kyonna ng'okijjamu bwino ate oluvannyuma n'omala oleetayo Qur'ani baali badde nga abakyamu babuusabuusa mu ebyo by'osomesa n'obutuufu bwabyo. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل سيشوكا هو آيات بينات قرآن متيكا غفاغالي كريا agali mukasana aganyonnyola ensonga buli muntu n'agitegeera bulungi fi suduri alladhina utul ilma Allah yakitereka mu bifuba byabo be yawa okumanya ogisanga nga abamanyi Qur'ani bagikwata mu mitwe ogisanga nga abantu bonna bakola kaweefuba okubeera ng'ekitabo ekyo bakiteeka mu bifuba byabwe bakitegeere wama yajahadu bi ayatina teryajja kuggula lutalo ku mateeka gaffe illa zalimun okujjako abalyazaamaanya. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقالوا أبان تبوغر أبو للجو نبقى أنت لولا أنزل عليه آيات من ربه قال السنغ محمد الدل مبكى وكتون الواتي تبامساكم byamagero ebifeeri katonda wooyo naffe ne tumulabako ebyamagero nga bwe gwali ku bannabbi abalala kul bagamba obaddemu innama al ayatu inda Allah mazima ekikwatagana n'okussa ebyamagero ebyo obuyinza bwa Allah nze sikiinaako obuyinza wa innama ana nadhirun mubin mazima nze ekinkwatako ekyannama ddala kwe kubeera omutiisa ow'olwatu nga mbatiisa nti bwe munaaba mujeemye mujja ggwa ku buzibu olunaku lw'enkya. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أباب تشبه ملا وكبانجي تامجرو أنا أنزلنا عليك الكتاب أنت مزما فتكس الزاكي كتابي تشبه ملا يتلى عليهم غاتي سمروا كبوبو لرناكروني tikibamala okubeera nti kyekyamagero ekivudde eri Allah inna fi dhalika la rahma mazima mu kitabo ekyo mulimu okusaasira kunene nnyo wa dhikra n'okubuulirira liqawmi yu'minuun eri abantu abanaaba abakkiriza bajja kubeera nga bafuna okusaasira kwa Allah olw'okwebuulirirako beebuuliridde ne bakyusa ku mpisa yaabwe n'enneeyisa bajja kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala balabe kusaasira kwe. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل bagambe kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah mmaro kubeera omujuliza ali wakati wange ne wakati wammwe nti ye mujuliza njulira nti nvudde gy'ali n'ekitabo kino yakimpadde ya'lamu ma fi samawati wal ard Allah amanye ebiri mu ggulu ne mu nsi teyeetaaga kubuulirwa walladhina amanu bilbatil naye abantu abakkiririza mu bintu ebikyamu wakafaru billahi ne bawakanya Allah subhanahu wa ta'ala ne bagamba nti ddala Allah subhanahu wa ta'ala si yasaanye okusinzibwa okujjako nga tumusinza tumugasseeko
ate ne bamuwakanya nti Allah subhanahu wa ta'ala si yantumye n'ekitabo kyampadde si kike. Ulaika humul khasirun, abantu abo be bajja okuba ku loosi ennene ku lunaku lw'enkya. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. yasta'jilunaka bil adhab, bakusaba obaleetere ekibonerezo mu bwangu ne beerabira nti wa inna jahannama, mazima omuliro jahannama la muhitatun bil kafirin, gujja kwetooloola abatakkiriza. Bagulabe nga guli wansi w'ebigere byabwe, bagulabe nga guli waggulu ku mitwe gyabwe, bagulabe nga gubabuganye ntamu ebugaana muliro. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba, yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim, balindire ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda okubabikka ekibonerezo nga kiwi waggulu ne wansi w'ebigere byabwe, nga tewakyali asobola kwetaasa, baleke kubuukana kiwagu ng'enkotejja eya jahannama. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. yasta'jilunaka bil adhab, bakusaba obaleetere ekibonerezo mu bwangu ne beerabira nti wa inna jahannama, mazima omuliro jahannama la muhitatun bil kafirin, gujja kwetooloola abatakkiriza. Bagulabe nga guli wansi w'ebigere byabwe, bagulabe nga guli waggulu ku mitwe gyabwe, bagulabe nga gubabuganye ntamu ebugaana muliro. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba, yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim, balindire ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda okubabikka ekibonerezo nga kiwi waggulu ne wansi w'ebigere byabwe, nga tewakyali asobola kwetaasa, baleke kubuukana kiwagu ng'enkotejja eya jahannama. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. yawma yaghshahumul adhab, Allah agamba nti mujjukire ekibonerezo bwe kijja okubeera nga kibabuna, kibabikke bonna, kibabukale. Min fawqihim, waggulu waabwe nga bwe batunula balaba muliro. Wa min tahti arjulihim, wansi w'ebigere byabwe bwe batunula balaba muliro. Wa yaqulu, nga bwe babagamba, dhuuku ma kuntum ta'malun, nga malayika zibagamba, ng'era malayika ebabonereze bagamba, nga ne Allah subhanahu wa ta'ala abalumiriza nti dhuuku mukombeeko ma kuntum ta'malun, ku mpeera y'ebyo bye mwajjanga mukola ebitaasanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا abaddu bange abakkiriza, inna ardi wasi'atun, ensi yange eno gye mulaba ngazi, fa iyaya fa'budun, nze nzekka gwe mbamusinza. bw'obeera nga wonsinziza tolinaawo mirembe, beera ng'osenguka gy'onoosengukira ojja kusangayo emirembe n'obubudamu, naye ng'ekikulu kubeera nti onsinza. Ensi yange ngazi, noonya w'okufunira eddembe, onsinze mu butuufu bw'okunsinza. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. kullu nafsin, buli mwoyo gwonna gw'olaba ku nsi guno, buli mwoyo gwonna gw'olaba ku nsi kuno okutambula, buli muntu yenna gw'olaba atambula, dhaikatul mauti, ajja kukomba kuwalumbe. Thumma oluvannyuma ate lw'okumala okufa ng'omuntu amaze ebbanga ddene mu ntaana ye, ilaina turja'un, gye tuli gye mujja okuzzibwa tutunule mu nkola y'emirimu gyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala atukakasizza nti buli muntu waakufa, ate buli muntu ajja kulipootinga mu maaso ge batunulire enneeyisa ye nga bwe yali ku duniya. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين آمنوا ababakiriza وعملوا الصالحات ne bakola emirimu emirungi ku bulamu bw'ensi, bwe balibeera nga bamaze okutuuka mu maaso ga Allah nga yasiima bye baakola, Allah ategeeza lanubawwi'annahum min aljannati ghurafan, tugenda kubateekerateekera mu jjana zaffe ebisenge ebirungi, tajiri min tahtiha al anhar, mu jjana zaffe ye wali ebisenge ebirungi ng'eriyo
emigga egikulukuta khalidina fiha bagenda kubeera mu jjanna ezo nga beeyagala obugenderevu n'obugenderevu teri kufuluma omuntu aliba agiyingidde ni'ma ajrul amilin eriba mpeera nnungi nnyo egenda okusasulibwa abo abaakola emirimu Allah gye yasiima الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا بeba bagumiikiriza ne babeera nga basobodde okugumira enjala ne basiiba Ramadan ne berekereza ssente zaabwe ne bagumiikiriza ne baleka bizinesi zaabwe ne bagenda mu hijja ne bagumiikiriza ne bagenda basaala ne baggala amaduuka gaabwe ne bava ku booda zaabwe ne babeera nga balaze obugumiikiriza mu bika ebyenjawulo wa ala rabbihim yatawakkaluun ne babeera ku nsonga zaabwe zonna eri Allah waabwe gye beesigamidde okubamalira ebizibu byabwe wamu n'okubeera nga gwe basaba era nga gwe beesigamidde mu ngeri zaabwe zonna وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأين من دابة ebitambula ku nsi kuno bingi nnyo la tahmilu rizqaha ebitasobola kubeera nga bisitula riziki zaabyo zibiryeko ate ziterekeko bingi nnyo ebitambula ebiteevunya ku lubaati lw'ensi eno la tahmilu rizqaha ebitasobola kubeera nga bisobola okubeera nga biwaninira riziki yaabyo Allahu yarzukuha Allah yabigabirira okugabirira kwabyo nga kuli mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yabitetenkanyiza naye nga byo tebisobola kwetetenkanyiza riziki yaabyo Allahu yarzukuha nga Allah subhanahu wa ta'ala yabitetenkanyiza riziki gye bigenda okukozesa bingi nnyo ebiri ku nsi ebiwuka ebinyonyi ebyennyanja ebisolo abantu ebitonde bingi nnyo ebiri ku lubaati lw'ensi eno la tahmilu rizqaha nga tebisobola kutetenkanya riziki yaabyo Allahu yarzukuha nga Allah yabigabirira wa iyyakum nammwe kennyini abantu nammwe temusobola kubeera nga mutetenkanya riziki yammwe ku ntegeera yammwe n'amagezi gammwe wa iyyakum nammwe kennyini Allah subhanahu wa ta'ala yabatetenkanyiza riziki yammwe nesobola okubaawo gwayagadde okuba omugagga n'aba omugagga nga tatunuulidde ekyo bwe kyosuubira ate gwayagadde okubeera omwavu n'amufuula omwavu nga tafuddeeyo wa huwa samii'ul alim Allah yo yawulira ate amanye ennyo talina kye yeetaaga kugamba nti kino kitegeere bw'oti oba kino kiwulire kiri wano ne bwe kiti awulira amaloboozi g'ebyo ebyetaaga okulya ate abimanyi bulungi ebitannaba kufuna riziki talina kye yeetaaga kubuulira wadde mumwe abantu oba ebitonde ebirala ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم سنغو مرانو بابوزا abantu abo abalina olugezigezi ku Allah subhanahu wa ta'ala baganya mumatira n'okumukkiriza nobabuuza nti man khalaqa samawati wal arda mumukulowooza kwa mwani yakola eggulu n'ensi wasakhara shamsa wal qamara n'atugondeza enjuba n'omwezi nga bituweereza mu budde bwe tubisuubiriramu era nga budde obwo mwe bijjira la yakulunna Allah bajja kuddamu nti yakula ebyo ye Allah fa anna yufakun Allah ateke yeebuuza nti ate butya bwe mutagalatagala ne muwuguka ne muva ku nsinzi entuufu oluvannyuma lw'okubeera nga muwadde obujulizi nti ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ye yabikola Allah subhanahu wa ta'ala bwe mba nga mukakasa nti ye yabikola kyalibadde mu bwesimbu nga yasaanye yekka okubeera nti asinzibwa الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يقول يبسط الرزق لمن يشاء يا غزير زيبين فنا غوايagala nga tatunulidde buyivu bwe n'amaanyi ge nga tatunulidde lulyo lwe na kika kye Allah n'agaziriza riziki oyo gw'abayagadde min ibadihi mubaddu be wayaqdiru lahu ate n'afundiza oyo gwayagadde riziki ye wano jjo lyabalamu omusajja yadduse buddusi misinde kiprootiiki Allah subhanahu wa ta'ala n'amugaggawaliza mu mwezi gumu n'abantu be ne bagaggawala naye nga tatunuulidde buyivu bwe tatunuulidde mu kitundu gy'ava tatunuulidde lulyo lwe Allah yabsutu rizqa liman yasha agaziya riziki ng'agigaziiriza oyo gwayagala min ibadihi mubaddu be
wayaqdiru lahu ate oyo n'amupimira ekimumala n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala omulala amugeredde ekyo kyalaba nti kyekyo naye nga si kingi ng'ekyoli asoose. Inna allaha bikulli shay'in alim, Allah ku buli kintu kyonna ye mumanyi asinga, ate tabuuzibwa nti lwaki okoze bw'oti, ate tabeera ng'abuuzibwa lwaki ono omuwadde kitono ate lwaki ono omuwadde kingi. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم أتسنغو جزاكو نوبابوزي كبوزي كوكبري من نزل من السماء ماء أن يبتون يسزا مزاقين كبو كوفا مبانغا ومبري فأحيا به الأرض إنسي يفين ناجو برم من بعد موتي هورو فانيمرو كبانتي تبادي فينا تكاكسزانتي بولي يشيريكو تبادي كفردوم سنة لا يقولون الله بجا غامبانتي أغابين كوفا الله يكا إليشو فتو چواكو بجوليزي nti amazzi bwe gabula wano mu Uganda titugenda kwerosi, titugenda wa pulezidenti, wabula abantu balaajanira abo bannaddiini nti mutusabire eri Allah subhanahu wa ta'ala mmwe muyina layini ye mumubiipi ng'atuwe amazzi era ne tusaba era Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula. Kale Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba tukakasizza nti ensi ebadde efudde byonna ebiriko n'atonnyesa enkuba ate n'abiwa obulamu, naawe wali badde okimanya nti oluvannyuma lw'okufa ng'ebyo ebibadde bifudde yoyo awa obulamu ebirime yajja okuwa obulamu oluvannyuma lw'okufaakwo ajja okuwa obulamu akuzzeewo nga bwazzaawo ebirime ebibadde bifudde omusana. Kuli alhamdulillah, bwakitegedde yogera ogambe nti Allah yeebazibwe. Bal aktharuhum la ya'lamuun, naye la ya'qiluun, abasinga obungi amagezi matono tebasobola kubeera nga bapima kino ku kiri ne batuuka ku kituufu ekibakakasa nti ejja kubaayo okuzuukira, so nga bakakasa nti omusana we gubadde kussa ebimera enkuba bw'etonnya Allah subhanahu wa ta'ala nga yagisizza byonna biddamu n'ebitojjera. Oyo atojjeza omuddo yajja okutojjeza omwoyo gw'atoddemu awogende mu maaso gaakubale. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا تبولي بلنبوان سينو إلا كجاكو لهو ولعب بفانان ردلان غبولا بمزنيو نغيارو ليو بدي كمالا بدي لوالي teri muntu abeera mu muzannyo n'azibizaamu, wabula omuzannyo gubeerako amateeka agagufuga, ate era omuzannyo gubeerako obudde obugere n'obulamu bw'ensi buliko amateeka agabufuga, so nga ate era bulina obudde obugere no bwekityo bwe bufaanagana. Allah bw'agambye obulamu bw'ensi eno tebufaanagana okuggyako omuzannyo nga bwe muteekawo omuzannyo ne musaawo amateeka, ne bulamu bw'ensi alina okubeerako amateeka ate alina obudde obugere. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agambye nti wamal hayatu dunya, tebuli obulamu bw'ensi eno bw'oba obutunuulidde illa okuggyako lahawon, kintu kyakwegayaazamu, walaibun, ate kifaananira ddala omuzannyo, wa inna ddaara al akhirata, naye obulamu bw'ensi lahiya al hayawaanu, bwe bulamu obwenkomeredde. law kaanu ya'lamuun, singa abantu baali bakimanyi baali badde bakolerera obulamu buli obutaggwaawo okusinga bwe bamalira ebiseera byabwe ku bulamu obuggwaawo nga bw'olaba omuzannyo bwe guggwaawo ne mugenda mu World Cup neeyita n'ebanga etabangawo. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك, abantu singa bamala ne balinnya mu maato gaabwe nga bagenda okusaabala ennyanja n'emala yeekyanga, da'awu llaha, bakoowoola nga balaajanira Allah, mukhlisina lahu ddiina, nga batukuliza ddala ku lw'eddiini, nga tebalinayo kye basinza kirala era tebalinayo kye basaba okuggyako Allah yekka, nga gwe balinamu essuubi nti yasobola okubasumattusa eryato lino ery'ekyanze n'omuyaga. falamma najjaahum ila albarri, naye bw'amala okubawonya n'abasumattusa ne bagenda eri emitala nga bamaze okusomoka, idha hum yushrikuun, ate mwana wattu ogenda okulaba nga baddayo mu kukola shiriki ne mu kugatta Katonda n'ebintu ebirala, ne batandika kuwuza omusajja
abonze eryato ne batandika okuwoza nti jjajja atusaasidde, bajjajja ab'okulukalu ne ku mazzi batuyambye. Ate be babyogera bamaze kutuuka eri mitala nga basomose ne baba bakyali ku nnyanja. Awo Allah yekka yabeera ku mimwa nga basaba Katonda abayambe. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. liyakfuru bima atainahum, era ekyo nga bakikola okuwakanya ekyo kye tuba tubatuusizzaako ekyokusumattuka okufiira mu mazzi, era nakyo ne bakikola ne babeera nga bazzeemu okukola shiriki olw'okwagala okuwakanya ekyo kye tubatuusizzaako ekirungi. Allah agamba nti waliyatamatta'u, baleke beeyagalire mu bukafiiri bwabwe, baleke beeyagalire mu busamize bwabwe n'okwebaza bajjajjaabwe. fasawfa ya'lamun, kiribadde ki balikitegeera nti yali omutuufu okwebaza yali Allah subhanahu wa ta'ala. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم يروا abantu bo tebalaba أنا جعلنا حرما abawarabu b'omu Makka abayigganya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga bamusaba aleeta ebyamagero ebyenjawulo nga bannabbi abalala be baaleetanga basooke bamukkirize. Allah abawa ekyokulabirako ekiri okumpi nabo. Awalam yarawu, tebasobola kulaba abawarabu abo anna ja'alna haraman aminan, nti ffe twabafuulira ekibuga kyabwe Makka nga kya mirembe, ne tugamba nti anaabanga faman dakhalahu kana aminan, omuntu anaabanga ayingiddewo anaabeeranga mirembe. Allah subhanahu wa ta'ala abantu b'omu Makka yali yabawa emirembe nga n'ensi yaabwe ey'omu Makka yagiwa emirembe, abantu bonna bagigulumiza. Naye n'abagamba nti wayutakhattafu nnaasu min hawlihim, so nga abantu abali emabbali g'ekibuga kyabwe ekyo batulugunyizibwa nga banyagibwako ebyabwe, nga battibwa kifa mukokko nga tewali agamba. Abantu ab'ebbali obulamu bwe wawangaliramu bwa bugubi, so nga ate wano mu Makka obulamu bwe muwangaliramu bwa mirembe. Ani yabakolera enteekateeka y'ekibuga kyammwe okubeera nti yakifuula eky'emirembe, n'abagaana abantu bonna okubeera nga bakikoleramu effujjo, so nga ate ebibuga ebibeetoolodde effujjo eriri omwo, ya Rabbi toyinza na kubeera nti olyogerako biyitirivu, obubbi, okuttiŋŋana na buli kika kya muze gwonna. Afa bilbaatili yu'minuun, naye awamu n'ekyo basazeewo obukyamu bwe babeera nga bagenda kugoberera. Afa bilbaatili yu'minuun, basazeewo okugoberera obukyamu nga bwe bamatidde bwe bujja okubatuusa ku bulungi. Wa bini'mati llahi yakfuruun, ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kye yabawa eky'okubaleetera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an eyaba efuukira Allah subhanahu wa ta'ala ensonga y'okutebenkeza ekibuga kyabwe ne babeera nga bamuwakanya. Qur'ani bagiwakanyizza, ne Nabbi agirese bamuwakanyizza, ne Allah subhanahu wa ta'ala yabawa emirembe mu kibuga mwe bamuwakanyizza. Yeewuunya nti obukyamu okusinza amasanamu basazeewo okubeera nga tebasazeewo okugoberera tebamatira. Ebyengera bya Allah byabawadde ebiyitirivu okubaleetera Nabbi basazeewo okubeera nga babisuula mukuluka. Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya nga bw'olaba mu suratul Fiil bwe yabagamba nti nno bagende falyabudu rabba hadha albayti alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, bagende batandika okusinza Allah oyo yabawonya enjala n'abawa ekyokulya ng'ate mu nsi yaabwe terimu akantu konna nsi nkalu, ate n'abawonya okutyanga omuntu aba ayingidde mu kitundu kyabwe abeera mirembe, wadde ng'abeera ebweru w'ekitundu kyabwe abeera mu bulamu nga bw'akweraliikirira. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم مليازامان كاسينغو بنيني ممن افترى على الله كذبا okusinga ku muntu oyo ajweteka ku Allah obulimba n'abeera ng'agyeteka ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu by'obufere eby'obulimba. Iftara ala Allahi kadiban, agyetese Katonda obufere obw'obulimba ddala. Aw kadhaba bilhaqqi, oba alimbisizza amazima. Lamma ja'ahu, ng'ate gamaze okumutuukako. Ani amusinga obulyazaamaanyi? N'abeera nga Katonda amuteekako ebigambo eby'obufere, n'abeera nga Katonda amuteekako ebigambo by'obulimba, so ng'ate amazima gamaze okumutuukako era ng'agategedde. Alaysa fi jahannama, alowooza mu jahannama teriyo maswan lilkafirin, obuddo bw'abatakkiriza abajeemu ng'oyo alowooza mu jahannama teriyo kifo kye.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا abantu bonna balikola kaweefube nga bamukola ku lwaffe nga bakola eddiini ya Allah ebeerenga etumbuka egenda mu maaso kiro misana nga tebeebaka bali mu kupulaninga butya eddiini ya Allah bweneesaasaana lanahdiyannahum sublana tujja kubaluŋŋamya wali amakubo gaffe amalungi aganaabaleetera okutuuka gye tuli nga tubasiimye wa inna allaha lama'a almuhsinin Allah subhanahu wa ta'ala mwino kimanya nti mazima ddala bulijjo ali wamu n'abo abantu abeeyisa obulungi omuntu oyeeyisa obulungi yoyo nga bwe baatugamba nti an ta'buda allaha kwe kusinza Allah ka annaka taraahu ng'olinga omulabako fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka wadde gwe tomulaba yakulaba subhanaka allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ألف لام